Pastor Bugembe kyakoze omusumba Rosias Bugingo akatambi ogenda kubanga okafuna masa wa mlangide n'ebyobwenzi ate zo ensonga za Shiba Kalungi munnange n'omusajja omubbe yamufunisa olubuto nabyo tebinaba kugwa. Frank Ntambi aleese obujulizi kwa Alien Skin era nga ne Illuminati gwe yayingira Alien Skin naye amuzaalidde akabasa mugamba mutya mwasibe mutya abantu bange Spice Diana naye muyina masa wonga enkola yaffe mbasaba video no mujimpere like era saba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell mesi wanka byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra nenyongera okusabira mwena brother abakosefu tisaba ekisa kya mukama ate kibatuukeko ba mikwano Sheikh Ashraf omusomi weddwa onono ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business zo nga tezitambula bulungi obanga ogubye ku byokugenda ebweru mukwano nga gwe bakulya buli sente zo mukubire ko ku namba y'essimu eri awate wama akulombere edduwa togenda kuddamu kwejjusa yadde n'akatono. BF Suma Herbal Research Clinic nabo nga bakola ku ndwadde zonna ate nga bajjanjabisa ddagala lya butonde bakubireko munange sigenda kulwisa era nga nkutandise n'abali mulaavu oyo n'omukadde gw'olaba ali mulaavu n'ono omuvubuka omuto gw'olaba era akatambya kukolaba omukadde ali mukwatirira omuvubuka wamukwatirira ku mabeere wamugira ekkundi bwakola ki bannange abantu nnaku zino tulagaludda bananga abantu naku tetukyewera ddala kitiibwa kubanga laba omukadde actually alina muzzukulu we naye yalaga akiwuliramu emirembe era alaga nti musanyufu nnyo ne bananga abavubuka b'ennaku zino nammwe mukole kuba singa omuvubuka alina obwongo obukola teyalibadde nga yeeginga mu katambi n'oyo omukadde nga w'omulaba kale munnange bwe tulinze njogeddeko bwegezi wamma we tweyongerayo ate ne Spice Diana ono nno yavuddeyo mu luwummula oba mu vacation olunaku lw'ejjo abadde ali eyo munnange Canada nga yagenda kuwummulamuko ate alyoka akomewo atandike akwasaganye konsati ye egenda okubeerayo mu mwezi ogwa January. Munnange omusumba Rosias Bugingo ye kaweddemu dda era nga Pastor Bugembe amuyisizaamu eggali amugambye newoona asula ku kitanda eky'obukadde ekya miliyoni newoona ekaabisa amaziga ku katuuti munnange newoona akola ki naye nga amakaago g'olimu obufumbo obwo bw'oyita mbu omukazi we omwagala nnyo Susan Makula nga gamba nga bwa bwenzi mukama tabumanyiiko oli muliro okolera muliro guli nno ogutazikira bannange akazambi kalina maaso wano kambeerabireko nga battunka ate tusobole okweyongerayo manyi bano abantu balina neesojja gye beesojjamu mmwe nga mmwe gye mutannaba kumanya okusula ku kitanda n'omukazi gwotakuba mbaga wadde omuzimbidde ennyumba oli ku kitanda ekiddugala ngenda buulira enjiri bagitadde ate bed ngenda kuleeta wano ekitanda ekiddugala ng'ogyeko ekitanda ekiddugala waliyo emboozi eziddugala waliyo relationship eziddugala ne bwe munaayimba ne mukaaba nga muli mu kibi eggulu mmye mukama atusaasire nga n'omubuulizi mwali ebya Pastor Bugembe n'omusumba Rosias Bugingo byo kyemaze okulaba si byakuggwa ate balina neesabula gye beesabuliramu kwegamba bannange simanyi na kumanya oba kiki ekyagudde ate mubasumba ensaagi zino naye nga tekyayogedde kituufu gwe wenna omuntu muli obulamu mudigidde naye nga obufumbo bwammwe nga tebumanyikiddwa mukama nga temwatukuza bufumbo bwammwe kugamba kuba biragaano mu maaso ga mukama obufumbo Pastor kyayogedde tebuba bufumbo guba muliro era singa akakutana n'akuyita nga tonabagenda kutukuza bufumbo obwo guba muliro ogw'olubeerera paka so kyalibadde kirungi newenenya munnange omuyimbi Vairota ayina kyagamba wano katini nnyo katumulaba ate tusobole okweyongerayo n'agaali ninaze ng'omuntu omukyala buli bwambeera ewala ntandika omwerabira so kati abakyala mulina okumbeera okumpi bweba nkwagadde beerawo naye bulijjo okoma okuba nga osemberayo ebbali oyagalira ku lwekiti awo nno we tutuuse ndowooza girlfriend wa Vairota okitegedde munange tolina kumubeera wala onaamudde wala ajja kwerabira ate osange nga yayingizizaawo ennamba empya nange weerabwa ne baana abalenzi mwekozeekoze bintu munnange amawulire ag'essanyu agaliwo oyo omwami gw'olaba yabadde ale emabega w'okusibisa Alien Skin era ng'avuddeyo munaayogerera mu kamera agambye nti Alien Skin tekyamuyinako obuzibu amuggyeko emisango gyonna era ye amusonyiye lwaki mbyogera ng'ate muyina maaso wano nga naye abyeyogera katumulaba ate tusobole okweyongerayo ba mikwano n'agaaleero era essaawa zonna kimenke ayavaayo ate mukomera dde mwakola emirimu gye twala omukisa okubategeeza nti omukulu ono nze mulina simuta nga totuwadde mwana waffe naye okkiriza nti omusonyi
era otusuubiza nti ensonga ziwedde nabagaa nti nkumanyi tolya butonde. Essaawa yonna Alien Skin yaliva ate emabega w'emitayimbwa kubanga omwami abadde yamusiba ate avuddeyo n'agamba nti yamusonyi yamugyeko emisango gyonna. Munnange Alien Skin ng'agenda asembeza omwana bamuyita Queen Masolo muwala, munnaye ndowooza ng'amwetega ng'ekiva mu ensonga z'omukwano nga bazikwasaganya ng'afuna n'olubuto. Naye maama Alien Skin kwe mulimu omuntu gwe gwa naye mukwano n'akuviiramu akabaso ono yavuddeyo n'ayasanguza ebyama n'agamba mbu Alien Skin yayingira mu Illuminati. Kati munnange Alien Skin we yamala okufuna feemu awo kugamba wamma ng'ali bulala nnyo ku intaneti ennyimba lekaleka omunnange akulira Illuminati oba bwe bayita oba bukatonda obutono n'amukolimira n'amugamba buli kimu kyonna ky'ofunidde mu feemu yange ngenda kukikuggyako mwera y'ensonga lwaki Alien Skin ali mu mbeera eno. Wano waliwo abaana abeetaaga okwongeramu amaanyi ng'omwana amaanyi gamuweddemu naye nga bw'anaalaba mbu jjasa avuddeyo n'ayogera amaanyi gagenda muddamu. Wano waliwo abaana abaakaabye nga tasobola kwogera emimiro nga gyafudde nga tasobola na kutunula mu kamera n'akola vidiyo naye nga wanaasanga vidiyo ya jjasi gy'akoze wakiri agenda kukwata eyo vidiyo agiteeke ku peegi ye lifuuke eddoboozi lye naye muli eyo musirise. Lwaki temuvaayo ne muwanika live ne mubanja Alien Skin nga temugamba muwagira Alien Skin? Lwaki temuvaayo? Lwaki temuvaayo? Ife tuyina otteekawo embeera. Ffe tuyina otteekawo akazito ku bantu abo. Alien Skin ne bamuta ku mmande. Wallahi kino nkibagamba. We muto we mumanyira mugenda kumala mugambe jjasi yayogera. Nga kumanda Alien Skin baganye muta kababa wudisa wano babagambe mbu akasango katini simanya bitya bibadde bitya mugano okuteeka wembeera okutuuka ku mmande Alien Skin bagenda mwongerayo naki bagala mukkakanya ekyo tebali kikola mbu Alien Skin ayina omusango bagala kukkakanya Alien Skin abo bonna abayimbi bola bavayo n'akwata essimu n'agamba mbu ndi tiimu Alien Skin tebagala ngako Alien Skin. Bingi byo bikyayogerwa wamma ku Alien Skin naye nga kati ssaawa zino tulinawo okukooka mwenyu ku matama oluvannyuma lw'abadde mabega w'okusibisa Alien Skin agamba nno nti baamukuba ne bamuggyako ssente ze n'essimu ng'ate avuddeyo n'agamba nti Alien Skin akoze eki amusonye naye nga bo ab'omugenzi ya famire ya Joram munnange banyiivu bya nsuso eri eddwaliro ly'Ensambya oluvannyuma lw'okusalaasala omwana waabwe ne bamuggyamu ebitundu byonna era ng'abaatuuse ku mulambo tebatubuulira. Nenga nena nyini kweta muntu ayo tanaba kutegeerako nti omuntu akoze eki nti n'omuntu atambudde kitegeera bo ne beetumiikiza ne batambuza omuntu mbe nga munnange be bamunyize kuba omwana letanywa njaga abadde tanywa njaga yadde n'akakola takalya talina kyakolesa kikuba abadde ku nnomu kati nga buli kimu ekimuli mu mubiri gwe kirina amakulu eri abo ababitwala kitegeera yena bamukomeza nga alina ziwuzi ze basibisa ente amanyi ziwuzi ezitunga ente nga ze bamulipye bannange kikyo simawulira mapito eryo ddyo lyewangulidde engule mukulu. Famire y'omugenzi Joram yo munnange si nsanyufu yadde n'akatono eri eddwaliro ly'Ensambya oluvannyuma lw'okusogonyola omwana waabwe okuva ku kagere akasemberayo ddala paka ate kaviiri akasembera ddala era bo bagamba nti tebaazise muntu wabula baazise kiwuduwudu. Kale bwe tuli munnange anyongera obbajjukiza olunaku olw'enkya ennaku z'omwezi nga 23 ku Lwomukaaga teweekwasa saawulidde saategedde munnange jjangu gwe oli eyo ng'oli singo oli mukyala oli mwami otuusiza akaseera k'okufumbirwa kubanga tukkirize tugaane kyatondebwa nga buli omukazi alina okubeera n'omusajja n'omusajja alina okubeera n'omukyala naye ennaku zino abantu babyonoonye mumala gatomera abantu mubajja ku social media mufa kabina mufa simanya figa mufa biki mufa busimayiro ntumbwe jangu onoonye omubeezi ng'avudde emikono gya Mukama era ng'olunaku lw'enkya wali ebukalango tuyinayo olunaku essaala y'abanoonya jangu weetayo mu ssaala y'abanoonya ofune omubeezi avudde mu mikono gya Katonda.
Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Ssebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaaze enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Frank Ntambi naye muyina maaso wano ng'ate naye yeewera agamba ajja kugwa ewabi n'ewalungi naye ate nga paka mukwano gwe Alien Skin nga avudde ate emabega w'emitayimbwa. Era agambye abantu bangi baasese baakisanyukidde munne nga munnange si kirungi kusekera munno ng'ali mukomera kubanga naawe batomanyi kiki Mukama ate enkeera kyabeera akubalire. Leero yaliyo n'ate ayinza okuba nga gwa omu ku baasese ate nga gwe agenda okuddamu okuliyingira ate gwe nno nga sinakindi nga tewali n'omu agenda kugoberera nga wola bagubedda Alien Skin. Gwali mwaka gwe kuva 2022 nga gwako but 2023 Mukama n'amugulirawo enzigi zonna. Naye wamugulirawo enzigi zonna na lwaki nze ekinjagaza Alien Skin ayinza n'okubeera nga si art nga priority but personality ye ng'omuntu. Bantu bameka betulaba Mukama baguliddewo enzigi wabula ne baziggalirayo bannaabwe ne baggalawo ne babeera bokka mu nnyumba because bashininga bagala kushininga bokka. Alien Skin Mukama bamugulirawo enzigi kye yakola n'akwata olujjo olwo n'abala ne bayingira bayitirivu ennyo. Laba abaana babadde nga ayamba oba bakyayamba because takera nko n'agaba mufulume bayamba. Abaana bavudde ku zi streets, abaana bavudde mu absolute poverty n'abagamba muyingire wano tukwasaganyize wano. Abaana bavudde mu crime. Ebya Frank Ntambi ne Alien Skin nga tubitadde ku bbali bwentyo nkubuze butereevu paka ate wa Zaira Baby ne boyfriend we Henry. Munange bano abaana buli omu yeebuuza ssente bazijja yuda kubanga ekisooka baana bato kubanga omuwala Zaira asoma mpozi omulenzi yalabika yatasoma Henry naye nga wenjogeera Henry yaguze Range Rover. TikTok mwana muto kotade ne girlfriend we Zaira Baby naye yaguze BMW. Kino no munnange abantu baba TikTok abasinga tekibalese kyekimu beebuuza bano abaana bakola budde ki ssente bazijja budde wane nga kinyuzo bagamba jukira bano abaana video zaabwe abantu bazaagala ate nga bakola nnyo ne challenge z'abayimbi kati osanga ba ssente mwe bazijje. Munnange nze naawe kale bwe toyongerayo ku nsonga za Shiba Kalungi amawulire agakagwawo kigambwa mbuzi no zonna audio ezibadde zitambula ennaku zino Shiba Kalungi ng'atabbira mujjawe munnange si Shiba Kalungi bwe ojolaba audio ebadde etambula mbw abadde edit mbw era bamaze okutegeera omuntu ali emabega wa kino ekintu abadde agezaako okwagala okusuula Shiba Kalungi naye nga ebi nawe ebira mu kiseera kiki muganda w'omukyala Shiba Kalungi gwe yabbira omusajja muyina maaso wano ng'ate naye atokota biitirivu nnyo ngenda kubanga mubalekerako era nze kamba si budde wano akasajja mu bumpi bwako mu bunaku bwako kagenda ne katwala mu muganda wange Uganda ne kamufumbisa mmere mbuno mbu I wanted to meet my friend kumbe already they were already bonking like already bali beria yeah nga bakola ebyo bintu behind her back you know eshikeze yali tamanyi nti ameetinga mujjawe. No, she didn't know at all. I had the conversation with my dad and he was so heartbroken. He was like, that's really dangerous because they could have done anything to my daughter without her knowing because she was introduced as a friend and she made food and they were all happy, blah, blah, blah. But they didn't, you understand? They were just hiding it. It's just a friend and stuff like that, you know? Ebintu nga bikambwe ze tubadde tumanyi nti biri too deep we bityo. No, the problem I'm having. Kati yakitegeeza bino byonna gundi kaloli byagamba mbu anti ze munaye batuma manyi ennaku zino saagala bya gundi. Naye kakati bino byonna simanyi I stand for women byonna bya kifere. Musajja wa munne. I want you to know one thing, Emily. One thing I know about her is she does not know the word
like the real meaning of the word karma. I don't know if she knows the real meaning or she just says it, but being Miss Karma, you have to know at least the definition of it. Neita chimani. Kubanga byonna byayogera biri the opposite of bikyakola, you know. Toyinza kugamba. Anyway, over the years, tubadde tulaba mawulire nga bagamba, oyo omukazi ali abisiyaga, right? Nga yefuula akidenyinga. Naye okimanyi nti nno, oyo omusajja okuleeta that proposal to my sister, yakireeta on the table mbuno ayagala kuzaala mwana mulala. My sister namugamba, okay, fine and well, let's get a surrogate. Kati okufuna surrogate, ono namugamba, nze waliwo gwe mbadde nina mukwano gwange biki akakasajja we kagamba my sister, I know someone, she's lovely, blah 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 blah, she just wants to have a kid so she can carry our kid for us. Kati ono namugamba, no, I would not want to do it with someone, you know, nga friend wo oba biki ebyo. I want us to go through the right channels. Oshtegera akasajja ne kasoka ne kabigana, kumbe already endooza bo baali bakola byabo, of course. I think they started bonking like 3. Like he's handling it so wrong because it's too bigger. It's too big for him. It's bigger than he thought. Well, he's not handling. Can have a kid and that's it. He's not handling. Nanti kakati ye gundi Kaloli naye ayagala gundi okumanya okay. Naye alabi yatomedde mazima. The only thing that guy has is some piece of plot nesitanga yamuyambye n'omuzimbiramu akayumba because of course ngabo obimanyi some people like bakola half. So if it wasn't for my sister, nesente zali malize yenyumba tezali baddewo. Naye that's the only thing he has. Era bwe bamukwata mbe bamuzza shiba muteke mu kayumba kako katimba. At the end of the day, she should be proud of herself and she should be a proud single mom to a very nice original Ugandan girl, Ugandan child. Ate waliwo wenaze nga bagamba mbu simanyi era wadde but shiba yazadde simanyi mulenzi ate oli alina bawala. We don't care ani yagamba in Europe it matters. In Europe abana bawala be basikira n'ebugagga bw'abazadde ne Uganda things have changed. Seba abana bawala kakati gundi abana bawala kakati se abazadde babateera ddala mbifo tebabakwatako. Naye kakati kati nga bw'ogambye oti omusajja namwavu kakati era tewali nnyo Talina, and that's the problem. Sometimes I always I told my dad, I was like, you know, I'm very happy I'm not so soft, you know, because I'm sharp. Because of love, I'm blinded. Cut my sister, they're almost going to 20 years, man. Hey! 20. It's a very long time. Yeah. She used to be so happy and vibrant. She's so cute. She's still cute, but love I'm softening and you know those things of I love my man no matter what. He was in jail and she still stayed by his side. It's getting worse and worse. Ebintu byokuleeta abantu Uganda okujingirira ebipapula by'abantu. Bajingirira ebipapula mbombo bakolera abantu zi visa. Bafere ba visa era kisi category zaali mwezo. Banaisagalira ddala abantu abo. My sister ng'alina abaana biki n'aguma. Ekitegeeza kye kyamulemesezza n'okufuna empapula ndowooza kubeera mu ezo ssaka. Ebyo byonna era kyobola bati nationality tegenda kujja anytime soon. Because my sister was the one, Katingeni to my sister is like kind of known like in those communities as yamba abantu bakaza. Chibade chibakinga up on omubimanyi. Anaye. Juice. Olumpadde naye mama nzigweddemu amaanyi omusajja mwavu mumpi talina mpapula uyo bamusiba nako ex convict lwa bisimanyi bino bya gundi bya kuleta bantu bibyo zifuna alabi tegeza shiba bwatu bwe yatomera nga loza agenda kuzaala ka British kumba agenda kuzaala sweet Uganda. Kanima ane osobola okwekaza bwotyo mbu nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era ng'akola n'ekitongole kyebayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjavudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katinga kano kebayita prostate relax. Kana akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement,
bana olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusangala kafekano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyigiriza enkwaso ze nokuzikyawo bannange tuna expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okwekubiriza enkwaso ze afuna premature ejaculation waba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias